po kigudde waani naye babanga yabadde era nga yakoze ng'akola ebintu ebitali bituufu olumu kiba kimugwanira. Obunkenke bweyongedde mu kibuga Mubende nga waliwo omuntu atiddwa mu bukambwe oluvannyuma bamuse omulambo gwe ne bagusula mu mwala oguli wakati mu kibuga ky'e Mubende nga guno nno gusangibwa ku kyalo Kibaati East Division mu municipality y'e Mubende. Ayina okuba nga baleesewo omuleeti mu mwala guno nene kyera pulezidenti w'eggwanga tuyambe bannange nga Mubende bazimbe emyala gisusse ogumwala abaana baffe basobola okugwayo sinakindi ne boda oli ayinza okujja nga avuga piki newaba mukatono nnyo era naye yeekubamu. Abatuuze betwogeddeko nabo bategeezezza nti omulambo gw'omuvubuka bagusanze gutengejjera ku mazzi bwe batyo ne bategeeza kuba obuyinza. Kandi Mubende yo ebinnya bifuuse ebinnya eringa nnimiro amazzi n'abantu bagalese n'okubakulukusa sekizibu simanyi kyakulondesa sinalaba kyobadde kukola sooka otereze emyala abayaye baffe bafiira. Bano bagamba nti omuntu ono yandibanga baleese muleete ne bamusuula mu mwala guno nga bamaze okumutta. Badde nsaba batawuni kanso bekikwatako bajje basobole okuzimba omwala guno. Omwala oguno omuntu asobola okutagala atamidde n'agugwamu. Ekirala n'abaana abato basobola okujja ne bagwamu. Kati oyo omuntu afiiriddemu era tewali amanyi oba bamusebusi oba yatagadde butagazi n'akola ki n'agwamu. Okusinziira ku ssentebe w'ekyala wabadde Etemu lino Ziwa John Baptist agamba nti eyatiddwa si mutuuze wa mu kitundu kye wabula alaza obwennyamivu olw'engeri abantu gye baze bafiira mu mwala guno. Kuuma obuli ogamba kati omuntu ono kati omulaba kati twamanyi bamutiddewa baleese buleesi oba bamutidde ne badde ne bamusuula nga tusuula mu kitundu kyaffe omulambo. Oluvannyuma kizuuse nti omuvubuka ono emirimu gy'abadde agikakalabiza mu ghetto z'e Mubende era ng'okusinziira ku pulezidenti wa ghetto zino Santos agamba nti ono eyattiddwa abadde bamukazaako lya Rasta. Omuvubuka ono abadde wa mu ghetto naye nga bamusazira mu kirungi eyo n'okusinziira ku mbeera gye mulabyemu alina okuba nga bamukubyemukko ate nga n'ekirala alina okuba nga badde alina bye yakoze. Santos agamba nti ghetto esaliddwa nnyo omulaasi munnaabwe bw'atyo n'avumirira ekikolwa ky'okutwalira amateeka mu ngalo. Okusinziira okula kweza embeera nga weetuukira okugenda eno kitegeeza nti yalina byali akoze tumanya okusinziira ku maiti nga bw'ogiraba naye ngera abavubuka tulina okufaayo nnyo kuba eno embeera eri mu ggwanga tubeere ewaka tulikumira ewaka kikyamu nnyo kuba ssaawa 12 ssaawa 12 n'okutuuka mu nnyumba yo. Mu ngeri y'emu abatuuze bakubidde abakulembeze ba munisipali y'e Mubende omulanga okulongoosa omwala guno kubanga kirabika gufuuse katiro ng'abantu bangi bazze bagufiiramu. Tukuba omulanga nga twegayirira town council etuyambe kubanga ekisooka tulina obwana bwaffe obuto obusoma buyinza okujja nga buyitawo nga buzanyirawo oluusi buzze bwegoba akamu ne kaseretuka ne kagwayo. Kale ffe twali tetuliiwo omwana n'agwamu owulidde amazzi era ng'enkuba etonnya ne bamugiramu eri emmanga. Kirabika oyo waakubiri bannange. Ffe nga banneemeya Sekiziivu nja kusabako bannange bakwatagana ku kino emyala gisusse mu Mubende obunene. Emyala gifiiramu abantu abo singa omwala gwali muzimba osanga omuntu oyo tebandimusuddemu. Poliisi y'e Mubende oluvannyuma ezze n'ennyulula omulambo gw'omuvubuka ono mu mwala n'oluvannyuma ne gutwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Mubende nga n'okunoonyeza kugenda mu maaso okuzuula kiddala ekyasse omuvubuka ono. Era omwala guno abantu babatta nnyo nga babeetikawala nga babaleeta ne wali manga wali ku Nayikondo batta omuntu era ne bamuleeta ebiseera emabegako awo myezi oba ng'esatu abantu babatta ne babasuulamu. Byebyange naye ekinnya kino Kitemu nakyo bakijjewo. Bino byonna bikakasiddwa omwogezi wa poliisi mu bbendobendo eri awamala Kawala Rekyo. Omulambo gw'omusajja atannategeerekeka mannya ng'onaateeberezebwa okuba nga alina emyaka nga 2 bwe gwazuuliddwa nga gubbidde mu kagga Katogo Zone Mubende District. Tuguggyemu ne tugutwala mu ddwaliro ekkulu ery'e Mubende okwongera okugwekebejja. Richard Tumusiime yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television era ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso okuzuula ki ekiyinza okuba nga kye kyasse omusajja ono.